Abaganda bwe muba mulowooza nti Kyagulanyi yekka ye Muganda era emigo gy'Abaganda balina gikuba ye, mugenda kufuuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere. Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Abaganda bawano mmwe mwaleeta Museveni, Abaganda bawano mmwe mwasasula omuwendo Abaganda 50,000 be battibwa. Muganda agamba nti kiwenyo nga tekinnawenya usula. Mumanyi omwe Germany eyo yagamba, when they came for the socialists I kept quiet because I wasn't a socialist. Bwe bajja eri ba Sitakange Sanyega kubanga nange saali Sitakange. Wali oyiseeko Luweero? Yes, sir. Abantu abo abaafa tebalina na ntaana tibabasuula mu kinnya obuwanga ogenda n'obulaba bwoti. You see mistake. Ekyo kigenderere. They wanted to dehumanize you, to humiliate you, to make sure you accept that you are nothing. Ekyo nagaano kikkiriza era nze ndifa ne pride yange. Ogenda mu buliri bw'abantu ng'osokola abantu ng'otandika kwewaana ng'okwata ebifaananyi ng'oteeka ku social media eriyali nti awo tutuusaawo nti yomwe ajja kusirika okulwalira olukwange nkyase muju. Abantu bababyeko amataka gaabwe, nze ndiwe Kanoni. Naye waffe akasozi Kasaka, akasozi Koome n'akasozi Kitemu ewazaalibwa Fire Lutaaya bonna babuwandi basengulako abantu n'amalaalo ne bagasenda balinga babapanishinga kubanga bamanyi bulungi nnyo. Yes, mawulire agaliwo essaawa zino era nga getuyinawo kaakati nno ensonga z'omusajja Alhaji Erias Lukwago eyaliko mmeeya w'ekibuga Kampala nga zongera okulinnya enkandaggo bingi byogenda okubeera nga owulira era bino tebitandise lunaku lwa leero. Okusinziira ku mawulire ge tufuna waliwo abantu bangi abazze nga bakwatibwa, abazze nga bawambibwa mu nkola y'emu eno General Muhoozi gy'agenda mu maaso n'okubeera nga akola. Wabula wadde bino weebiri jjukira nti omusajja ono yategeeza nti Alhaji Erias Lukwago yamaze dda okubeera nga amuta era olunaku olwayo tumaze okubeera nga tukakasa ono ali ku police station wali eri ekira ngono alindiridde okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi okubeera nga avunanibwa. Wabula omusango gwagenda okubeera nga avunanibwa tulindidde tuwulire musango ki gwe bagenda okubeera nga bamusomera. Wabula okusinza ku mawulire ge tufuna galaga ono yamaze dda okubeera nga agattibwa ku fayiro ey'omusajja amanyikiddwa nga Dr. Kano Kizza Besigye. Wabula omusajja Omuganda agamba nti olwaleero lwange enkyalulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza ensi nti buli munnansi buli munnayuganda wenna wooli ogenda kubeera nga okiwulira abantu abamu tebaamutegeera. General Muhoozi Kainerugaba ye musajja yeefulira mu kitinga embazzi era mujjukira ne ku mulundi guli nga Mwami Kyagulanyi akyali mu parliament. Mujjukira parliament eyo yali ya 9 oba yali ya 10 mujja kubeera nga munzijukiza. Kati parliament eyo waliwo abamu ne ku bannamagye omusajja ono be yeefulidde ate nga ku olwo be yakozesa okuwamba bannayuganda abo baali bawalwanyisa akawaire akamanyiddwa nga 10 bba akalinga togikwatako omwali abasajja abamagye abakulu ddala nga bwengenda okubeera nga nkutegeeza mu maaso awo General Muhoozi Kainerugaba bano yabeefuulira era nga kyongera okukakasa nti wano munnayuganda tewali n'omu ali sefu. Kati Ssemujjunganda agambye nti olwaleero lwa Alhaji Erias Lukwago naye akimanyi nti essaawa yonna naye agenda kubeera nga akimibwa kubanga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda tosobola kubeera nga opredictinga. Abantu bangi abazze nga bawambibwa, abantu bangi abazze nga babuzibwawo era abantu bangi abazze nga battibwa naye nga enfa yaabwe esigala y'amatankane nga mpale z'Abaseveni. Kati nno mukwano gwange mpuliriza Hajati Nakalemba omukyalo omusomi w'edduwa gwe ntambula naye ono yasoma edduwa nemala ebizibu by'abannayuganda endulundu enkuyanja ebitaggwayo gwe mweyune ku nnamba gy'olaba ku screen Hajati Nakalemba omugambe namagije ku AKTV Media Uganda ebisigadde n'obimulekera. So kati mu mbeera y'emu olunaku olwaleero wetukeeredde nga Alhaji Erias Lukwago kimaze okukakasibwa nti mukyala w'omukulu General Muhoozi Kainerugaba mbu ye yamulumirizza nabeera nga amuperereza mbu okuta Alhaji Erias Lukwago era nga General Muhoozi agamba nti Alhaji Erias Lukwago alina ogenda afukaamirire mukyala we amwebaze kubanga taba kuba ye ono abadde agenda mukumira mu basement mpaka ebbanga lyayagala lyonna nga tewali muntu n'omu amugambako. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga boolaba azze ategeeza ensi n'agamba tewali ali seefu. Nze siri seefu naye nammwe beŋŋamba mwenna temuli seefu. Mulowooza nti muli seefu abasajja mubakolera naye bajja kutuuka babeefuulire nga bw'okitegeera ampuliza. Kati omusajja oyo gwolaba munnamagye amanyikiddwa nga Major General Doni Nabaasa ono ye yaduumira ekibinja
ekyakuba abasajja n'abakazi abaali mu parliament nga balwanyisa togikwatako mujjukira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu we yafunyiza ebikonde n'akasuka engumi. Kati omusajja ono ye yaduumira amagye agayingira parliament eyo. Wenjogerera essaawa zino omusajja baamusiba, omusajja baamuggalira nga n'emisango egyamuggaliza nze naawe tewali asobola kubeera nga annyonnyola ensi. Kyokka nga ono ate era si ye yekka asibiddwa, n'abalala bangi abazze nga basibwa, naye nga ono okukola omulimu ogwo yali wansi w'omusajja amayikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, era ye yamuduumira ogenda okubeera nga akuba ababaka ba parliament n'okubakwata n'okubawamba n'abasajja balala baali muleeya. Kaakati oluvannyuma ebintu byamufuukira naye n'akwatibwa n'aggalirwa, era nga wenjogerera omusajja ono naye musibe ali mabega wa Mitayimbwa, naye kugambye nti ensonga yamusibya nze naawe tujja kubeera nga tugitegera awo maaso mpola mpola, kubanga amawulire gafundikira nga tegeekwese. Oyo gw'olaba omulala amanyikiddwa nga Meja General Birungi, ono kigambwa mbu bomu ezizenga zitegebwa mu kibuga Kampala zebagamba ezaali zaagala okubeera nga babbirako General Museveni n'okubba gavumenti ssente. Mbu ono ye yali emabega w'okutega bomu ezo ezaali nga ez'ekimpatiira babeere nga babbirako ssente y'omusolo. Kati kigambibwa nti ono naye yakwatibwa ali mabega wa Mitayimbwa. Kyokka ng'era aduumira okukwata abantu bano y'omu General Muhoozi Kainerugaba. Abantu bangi abazze nga bawambibwa, abazze nga babuzibwawo. Mujjukira omusajja amanyikiddwa nga Nicholas oyo Munnakenya wamu ne Paulo Njagi, bano abakwatibwa mujjukira mu kalulu aka 2026 kampeyini zaakatandika nga balina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bano bategeeza nti yabasiba yali General Muhoozi Kainerugaba. John Damulira yabula ddadda nga naguno gwaka ono yakwatibwa wali wa Kisekka we yali akola mu dduuka lye. Mukyala we yafudde, era mukyala we bwe yafudde ebigambo bingi ebyayogeddwa John Damulira ono. Kakati abaana be basigadde nga bamulekwa. Jjukira nti ye yakwatibwa n'awambibwa naguno gwakatadda nga mukulabwako. Kyokka olwo tweet ye twalabye eya Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ng'ono alaga nti abamu ku bantu abakwatibwa ne babuzibwawo nga tebaddangamu kulabwako battibwa. Yabadde tweet ya Joel Ssenyonyi Oweekitiibwa ennyo. Kaakati nno omusajja amanyikiddwa nga John Bosco Kibalama ono yabuzibwawo, era mukyala wa John Bosco Kibalama twamulaba enfunda n'enfunda. Ono ng'akola butassamuka butassamwoyo n'ateeka ekitongole ky'omukyala Mariam Muwangadya ku nninga okulaba nga bazuula bbaawe. Naye mukwano gwange mpuliriza yafundikira omukyala naye afudde, taata yabula, amaama yafa, abaana nasigala ttayo. John Damulira taata yabula, maama yafudde, abaana basigadde ttayo. Wuliriza bino. Muganda agamba nti kiwenyo nga tekinnawenya wosula. Mumanyi omwejjamani eyo yagamba, when they came for the socialists I kept quiet because I wasn't a socialist. Bwe bajja eri ba sitakange sanyega kubanga nange sali sitakange. When they came for the trade unionists, I did not speak out because I wasn't a trade unionist. When they came for the Jews, I kept quiet because I wasn't a Jew. Then they came for me and there was no one to speak for you. Tubagamba teri alise. Mulaba omukulu ono bamuyita Muhoozi Kainerugaba. Tannakola ffujjo lyonna lyenkana mukulu ono. Ono omukulu gw'embalaga bamuyita Ude Hussein Saddam. Yali mutabani wa Saddam Hussein omukulu. Kaweemu obudde naye ogenda funamu ekyokuyiga ate kagenda kuwoomera. Omukulu ono Ude yayinanga omuze ng'asobola okujja ku mbaga n'abbawo omugole omukazi n'amutwala n'amuleepinga. Bwe wagezangako gwe omusajja okuleetawo evevenge nga bakunyiga. Ude yakola ekintu ekyewuunyisa. Yali Okitoba owa 1988. Omukulu ono yatta omukulu amanyikiddwa nga Kamel Hana Giorgio. Ye yali valet wa kitaawe, ate yali food tester nga kitaawe amwesiga. Omanyi okubanga Saddam Hussein gwamutestingira ku mmere kwalya aba akwesiga. Oyo omukulu yamunyiga ng'ensonga gyawa agamba mbu oyo Kamero yaintroducinga omukazi eri kitaawe gwe bayita Samira. Samira oluvannyuma yamala n'afuuka second wife wa Saddam Hussein. Oyo omwana yamunyiga. Yakola effujjo lingi ng'alina netto kya kyemba. Saddam Hussein yanyiiga ng'amaze okutta Kamero n'amukuba mu kkomera. N'amala n'amusindika mu Switzerland nga first assistant wa ambassador. Later alone ne Switzerland yamugoba olw'effujjo. Naye omukulu okufujjo lyonna lye baakola mu 2003 mujjukira bulungi mu gye bayita the raid of Mosul. America yabanyiga ne muganda we yali afuuse successor wa kitaawe gwe bayitanga Kushe.
kati bano bamuhoozi effujjo lyonna lye bakola mbagamba ladies and gentlemen ekiseera kyabwe kijja bino bye bakola ekiseera kyabwe kijja newe kinaaba kizze tewali agenda nakisuubira bino bye bakola ne bawamba abantu ne beewaana abo oyo ude yalina tocha chemba bamukwasaako ko time nga yakulira komiti y'ebyemizannyo byeyo nanyiganga basereti olw'obutawangula nga abatwalayo n'abanyiga yakola effujjo sisobola binyumiza mu ddakiika zino eza TikTok n'embimalayo ninjagadde kulaga ekiseera kyabwe kyatuuka where are they today nabano bajja genda kabakole effujjo lino lyonna lye bakola bakuta abaana bangi babanyize bakoze time yaabwe just mukiwe time mujja kumbuulira abali bawo mujja basomako nga we tusoma ku bano kati nga bino byonna bikolebwa omusajja Ude Hussein n'ebirala bingi byekola byotasobola kubeera nga oba oli awo omalayo wabula ono yali mutaani wa musajja amanyikiddwa nga Hussein eyattibwa pulezidenti w'eggwanga erya Iraq mwenna mumujjukira Saddam Hussein kakati ono Ude Hussein yali musajja mukambwe nnyo era ng'akola effujjo eritabangawo jjukira nti mawanga gano nga ag'Abawarabu tokkirizibwa kubeera ng'okola ebikolwa eby'ekitujju naddala okubeera nga okulepinga abakazi naddala ng'oli mu gavumenti wabula omusajja ono kigambibwa nti yalepinga abakazi abamanyikibwako obumanyikibwa abasukka mu 100 abamanyikibwako obumanyikibwa nga yalepinga nga balepinge ng'ono tasosola oba muka musajja oba muwala buwala muto oba mwana muto wabula nga alepinga bulepinzi ng'atuma abakulu gwalengedde n'amusiima n'amuyita mu mirembe kasitaagaana ono nga bamutwala kifuba nga bamulepinga abo bo be yalepinga n'abasonyiwa gye bali wabula waliwo ne be yalepinga n'atuuka okubeera nga atta oba oliawo ne bava mulamu obw'ensonyi naye emirembe egyo gyatuukawo gyaliwo bano nabo baavaawo nkutegeeza nti tewali kibeerawo kitavaawo kakati nno okusinza ku basajja abakulu ng'omusajja no gweza ba Pastor Male ebigambo bingi byazze nga ayogera ku nsonga naddala ezigenda munda mu ggwanga erya Uganda yogera nti Pastor Male ono ye pastor yekka mpozi ne pastor ono mpya eyakajja ali ku luguudo lw'Entebbe bebokka ba pastors betuwulira abavaayo ne basitula ku ddoboozi lyabwe ery'omwanguka ne bavumirira ebikolwa ebiba bigenda mu maaso oba oliawo mu bannayuganda wabula nga wenkoledde akatambi kano n'olunaku olwaleero ekisinga okubeera nga kikwewunyisa otutuukedde olunaku olwaleero nga Buganda nga kingdom ntunudde ku mikutu gyayo sinalabayo posti n'emu evumirira ebikolwa bigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda nga ku mukutu ogwa Katikkiro Charles Peter Mayiga sinnasangayo bubaka bwonna buvumirira bino ebigenda mu maaso ku bantu ba Buganda. Haji Elias Lukwago abaddewo nnyo musajja muganda abadde Mengo bakolagana n'abe Mengo naye ekyebuuzibwa bwe kibanga ko institution ennamba nga Buganda nga bantu baayo abali mu kaliba nga eya looya omukugu omutendeke ali Haji Elias Lukwago akwatibwa n'awambibwa n'atwalibwa mu basement n'aggyibwamu engoye n'ayambazibwa pampa abaffe bwe bunaakyenkya nga bawambye Mayiga kigenda kubeera kitya bwe bunaakyenkya nga bawambye Katikkiro Charles Peter Mayiga kigenda kubeera kitya bwe bunaakyenkya nga Ssaabasajja Kabaka gwe batutte mu basement kigenda kubeera kitya sigambe nti kigenda kubeera naye nkugamba bugambi nti okusinziira ku bigenda maaso buli kimu kisoboka mwenna mujjukira ebibaddewo ku Ssaabasajja Kabaka ampuliriza eby'obulwadde bwe ebya alaje ebitali bya alaje ebyokukusibwa n'atwalibwa e Germany agiddwa e Germany atwaliddwa e Namibia byonna nga tujja tubibabuulira wano byonna nga bigenda mu maaso abaffe nkubuuza olunaku bwe lunaakyenkya nga Ssaabasajja Kabaka gwe bawambye kiki ekigenda okuddako olunaku bwe lunaakyenkya nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yawambiddwa kubanga tasobola kubeera nga okiwakanya ebuvuddeko twalabye Katikkiro Kabaka wa Bumbere yawambibwa ne Katikkiro we n'awambibwa ne ku Buganda kisoboka kati Pastor Male ebigambo bye yayogedde ku nsonga eyo buli lwolabanga nga batandise okukwata bannamateeka ne tulowooza nti bo they are part of the judicial system. Buli lwolaba munnamateeka olowooza nti munnamateeka tasobola kukwatibwa baba basobola okumukwata nga tebamukwatira ku mulimu gwe si lwakuba aziza omusango si lwakubanga aziza omusango naye omulimu gwakola gwe gumuviiriddemu akabasa nga bwe gwaviiramu Beni Kiwanuka akabasa Beni kitegeeza nti wetugenda si wangu wetugenda oba wetuli wetugenda wano wetuli weewo the beginning of wetwagala okuyingira si wangu
kyandibadde kirungi nnyo Erias Lukwago munnamateeka n'ateebwa nedda mirimu gye buli yenna gw'abadde ayogerako nti alina okufeesinga the law agenda agifeesinga. After all okimanyi bulungi nnyo timulimu omuntu ng'agenze maaso g'omulamuzi nga ye teyeetaaga namuwa bbeiro. Agiiwa yekka bbeiro agiiwa. Kati kambuuze gwe muhoozi ogenda mukwata omusibira ate nga ani amukutte okwate CDF ogenda musibira tolina just a matter of going there. Olaba president bamuyise mu kkooti emirundi egiwera kagenze eyo naye atudde someone has receiving yes ekyo kyangu nnyo naye bwe kiba nti kisobola okuviiramu Lord Mayor atakyali Lord Mayor ex Lord Mayor Makayi byazaalira ki ku nsiko then kyannaku era nze naye omanyizize mbagamba ebyatuuka ku Bobby nagamba buli omu aveeyo wanaba baayogeranga Ludicha bannaddiini boogera Ludicha bantu bweyavi boogera luki Ludicha kati kiba nti bannamateeka batandise okukwatibwa ani agenda okuwolereza aba kyamuuza eggwanga lino terikyalina basajja bakulu na bakazi bakulu bateekebwamu kitiibwa. Eggwanga lino terikyalina banaddiini bayinza kwogera mu M7 ne gurupu ye ne bawuliriza. Eggwanga lino terikyalinamu bakalito leaders bogamba nti banaayogera mu M7 agamba wait a minute kino nakyo kijje kiri mbadde sikimanyi. Teri kalito leader ayinza kwogera nga SFC emukuuma SFC kugaana okwogera bw'aba anaayogera alina okumakinga ebigambo bye ate anayitawo okudduka. Saidi Edward Mutesa yalina ejjeeri era okudduka lye lyamutolosa singa kitegeeza singa teyalirina yalifudde nga lyoboti liri mukuuma yandifudde naye yalina ejjeeri okwogera exercise government kati gufuuka musango. Kati all cultural leaders, all traditional leaders, all kabakas, all chiefs bonna kasaba banti balina access to government state yebawo obukuumi nga ne Katikkiro wa Buganda mu mutwalidde ekyo statements ze bakola ziteekwa okubeera very well calculated nti tezitriggeringa kugamba bano bali mukuumu lusegere nti oyo mumukwati. So mumbeera mbuya tubali tusaba bannange mugeragane Katikkiro tasobola kwogera kusukkaawo Kabaka tasobola kwogera kusukkaawo. All these they're like captives. Omuntu asobola okwogera ye munnaddiini. Unfortunately for the clerics bali so sold in corruption scandals bawambe nabo mu ngeri yaabwe nti abagamba bugambi Kazimba nja kubatiza ngenda kulinnya ebbatirizo Kazimba n'agamba ndi owaye ndi sebo tojja nze nsirise kyobulaba ndi gwe mubajje mubajje oyo alina ebibye tobimanyi obadde ogamba ki kikugamba nedda semusiryamu wange niki kyogamba sebo sirina kyeŋŋamba kati nno sirikawo pozi nga ab'ekibuli be banaayogera kwalukwaga subscribe nga tukibuli pozi nga be banaayogera naye nga kyannaku nnyo nti omuntu awolereza omuntu asobola okukwatibwa omuntu mwamukwata amuwolereza mumukutte kati justice mugisuubira muki ate mugamba mulina obujulizi kati gwawo justice oba ogirabawo ate luddawa kyobola nze nagamba Kizza Besigye talina musango. Ebigambo bingi ebyogerwa naddala eri omusajja omuduumizi w'amagye ga ggwanga lya Uganda General Muhoozi Kainerugaba era nga yoyo gw'olabaawo yakulira amagye okusinziira ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda wenjogerera olunaku olwaleero wabula ng'ate ono okulira amagye g'eggwanga gonna yasooka kukulira amagye
agaali gakuuma kitaawe General Kaguta Museveni ge wandiise aga SFC. Olwo nga Uganda obanga UPDF erina omuduumizi w'oku ntikko, wabula essaawa zino ono yapromotingibwa n'afuuka omuduumizi overall chief waggulu w'amagye ag'eggwanga erya Uganda. Bonna bali wansi we. Kakati noono yavuddeyo ng'atwitinga tweets ez'enjawulo ezisinga okubeera nga zeewunyisa bannansi nti ddala omuntu aduumira ejje ery'eggwanga atuuka atya okubeera ng'alina X handle nga eno. Wabula ng'ebigambo byayogererako byonna mulimu okulengezza, mulimu okunyomoola, mulimu okuweebuula, mulimu okuswaza, mulimu okuvvoola, mulimu okuvuma bannayuganda bakulembera bepo n'amawanga agatwetolodde n'amawanga agatatuli ku lusebe lwanju. Mujjukira ebyaliwo luli bwe yategeeza nti essaawa yonna bwe nebanga eggwanga lya Iran teriwanise agenda kwegatta ku Isirairi akwate amajeege bagende bakube Iran. Kakati nno bino byonna azabitwitinga era ensinga ebiraba. Wabula nkutegeezezza era owulidde ebyagwa ku Ude Hussein we yali mutabani wa omusajja Saddam Hussein. Kakati nno wadde bino byonna tubiraba, abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga balaba emmundu, amaanyi g'emmundu, amagye nga be bagaduumira ne beerabira nti olwaliro amaanyi bagayina, ne bawamba bannansi nga bwe baagala, ne batulugunya bannansi nga bwe baagala, ne babakolako ebikolobero nga bwe baagala. Wabula ebiseera ebisinga olunaku lukya lumu ensi ne yeefuula. Ebyaliwo e Sudan mwabiraba, Omar el Bashir engeri gye bamutwalamu nga naguno gwaka ali mabega wa mitayimbwa. So bano abantu tebayiga, wabula bannayuganda mwenna ensi ezze ebabuusa nga tuyita mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna yazze abyogera nti bannange okubeera nga tuli bumu kye kisingira ddala okubeera ekyamakulu ennyo. Okwawukana ampuliriza bwe bunafu bwaffe obusingira ddala, wabula okubeera abamu kye kisinga okubeera nga tuli ffenna. Ono wano yagamba nti abantu 22 be baali bakattibwa mu kalulu. Eno yali tweet ya General Muhoozi ng'agamba nti abantu 22 be baali bakattibwa mu kalulu ka 2026, ng'asabiriza nnyo Katonda nti at least omuntu wa 23 abeere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yaafa. Kakati nno era yono omuntu y'omu yatwitinga naga nti ono Besigye nteeka okumuggyako omutwe, oba oyagala oba tuyagala. Wabula waliwo ebigambo ebirala byenjagala okubeera nga nkuwaako ampuliriza mu mboozi zaffe zigenda okuddako. Ngenda kubuulira ebyamakujja n'Omuhoozi Kainerugaba ono ng'okusinziira ku kaliba gy'alimu. Bw'oba otunuulidde constitution y'eggwanga erya Uganda tateekeddwa kubeera pulezidenti wa ggwanga lya Uganda. Ne bw'omuteekateeka otya, ne bw'okola otya okuggyako nga constitution ya ggwanga lya Uganda gye mukute ne mujja amending nga bwe batera okubeera nga bakola ne bajjamu obuwayiro obw'enjawulo. Kati nga bw'olaba bwe bajjawo ekkomo ku bisanja, kati nga bw'olaba bwe bajjawo ekkomo ku myaka. Wabula kasooke nkweko katono nnyo ku byafaayo by'omusajja ono agambibwa okutulugunya bannayuganda Balisa Kakanja Obakoza akajiri ate nga yandibadde ababudaabuda. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Muhoozi Kainerugaba ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni omukulu nga yamuzaala nga 24 Ogwokuna 1974. Ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga li UPDF yakulirako eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga li Special Forces Command SFC. Yaliko omuwabuzi wa president ku bikwekweto eby'enjawulo. Yaduumirako eggye ery'oku ttaka era nga ye ssentebe w'ekisinde ki PLU abangi kye balowooza nti kimutembeeta kufuuka president wa ggwanga lino gye bujja. I'm not going to comment on that. That's wandirowoozezza nti obukugu obumusuubirwamu oluvannyuma olw'okuweereza mu bifo ebikulu bwe biti bwandibadde bweyolekera mu bikolwa bye, kyokka mwana wattu si bwe kiri. Eyandibadde agoberera amateeka n'ateyingiza mu byabufuzi ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ng'etteeka lya UPDF erimufuga bwe lirambika, mwana wattu alitunuulira kyamuli. Ono y'omu ku bannayuganda abasinga abagobereza abangi ku mukutu gwa X era emirundi mingi azze agukozesaawo okuyisaako obubaka obusokaasoka, obusima, obusoomooza, obukudaala, obulengezza,
oluusi obutiisatiisa abantu mu ngeri ey'olusaagiriro kyokka mwana wattu n'akomekereza nga bakwata abakutte n'abatulugunyizibwa. Obubaka bwa Muhoozi ku X si bubaka kyokka wabula bumenya akatundu ak'ekikumi mu tteeka erikwata ku buzzi bw'emisango oba penal code. I'm always willing to provide advice. Okugeza akawaayiro ak'ekinaana mu tteeka lyerimu omuntu yenna ng'alina ekigendererwa ekyokulumya, okunyiiza, okutiisatiisa, okutulugunya, okutta omuntu, oba okwokya, okumenya oba okwonoona ekintu ky'omulala aba akoze omusango era abonerezebwa n'okusibwa obutaka wansi wa myaka 4. Ebimu ku bino omukulu abikola kyere awatali amukuba ku mukono. Okugeza omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okuwambibwako omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu munna NUP Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe, omukulu yavaayo n'akakasanga bwe yali amukuumidde mu kyeyayita basement n'ebifaananyi bye ne bifuluma ng'asaliddwako enviiri n'ekirevu nga n'endabika ye eraga ng'eyali atulugunyiziddwa. Emirundi mingi ono singa ogwa mu 5 ze n'akulaaliko okukukwata tewayita nnyingi ng'okwatiddwa, ekireetedde bangi okumusongamu olunwe ku ngeri gy'asusse w'alina okukoma. Takoma ku kubakwata kwokka wabula n'okwewaana avaayo ne yeewaana nga baba akutte batulugunyiziddwa. Okusinga Muhoozi ono azze atiisatiisa baaludda luvuganya baatwalira ddala ng'abalabe b'eggwanga. Muhoozi takoma kuno kwokka azze alomba n'amawanga amalala nga n'ag'okumuliraano tagatalizza. Okugeza mu mwaka gwa 2022 Muhoozi ono yalomba eggwanga lya Kenya bwe yawandiika ku mukutu gwe ogwa X n'alaalika nga ye n'amagye bwe baali basobola okulumba eggwanga lino mu bbanga lya wiiki 2 zokka nga balisensebudde. Ono era yeekubira oluuyi bwe yavaayo ne yeewuunya lwatu lwaki yali President Uhuru Kenyatta eyali avudde mu buyinza. Ebigambo by'omukulu ono byajja bannakenya bangi mu mbeera era abamu ne baweereza Uganda ebigambo eby'obusagwa ekyawaliriza kitaawe Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ne yeetondera bannakenya ku lwa mutabani we. Teyakoma ku kwetonda kwokka, Museveni era yakwata mutabani we ono ku nkoona bwe yamuggyako obuduumizi bw'eggye ery'oku ttaka, ekintu ekyasanyusa bannansi b'amawanga gombiriri Uganda ne Kenya. Kyokka baba bakyasagambiza ate Muhoozi n'akuzibwa nga waakayitambale n'afuulibwa jeneraali ajjudde, ekyaleetera abasinga okulowooza nti kitaawe yennyini yamumeza ebiwawaatiro okubuuka okusukkawo. Nga wayise ebbanga lya mwaka nga gumu nga Museveni yeetondedde eggwanga lya Kenya ku lwa mutabani we, yayongera bwongezi okumugonnomolako ebitiibwa bwe yamulonda okuduumira eggye ly'eggwanga okutuuka olwaleero. Shamim Naiga, NTV, Akawungeezi. Ekifaananyi kino ky'olaba ky'ekyemmapu y'eggwanga erya Uganda, waggulu eriyo Gulu, Soroti, Mbale, Tororo, Jinja, Kampala, Entebbe Central, Kabarole, Masaka, Mbarala n'ebitundu ebirala ebitasomodde kubeera nga birabika mu maapu eno eya Uganda. Wabula waliwo omusajja ampuliriza onaze nga atotola era nga akulaga nti bannayuganda ffennyini nga bwe natandise mu mboozi zino, bwe natandise mu katambi kano ak'olunaku olwaleero, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yategeeza nti Abaganda bennyini be baaleeta regimu eno eriko efugidde eggwanga emyaka 40 netuka bannayuganda okubeera nga ebakaaza akagiri, ebakaabya amaziga, ebakooza kagiri, ebakaabya akayirigombe nga boolaba bigenda mu maaso. Mwami Kyagulanyi ng'ategeeza baali bajjajjaffe abantu kumpi emitwalo 50 gye gyatirimbulwa mu lutalo olwaleeta General Museveni ne famire ye. Kaakati omuli General Muhoozi Kainerugaba avaayo buli lunaku olukya ku nsi kuno n'ayongera okutwitinga nga n'obukedde olunaku olwaleero ono ategeezezza nti essaawa yonna agenda kugala NTV n'olupapula lwa Daily Monitor. Kaakati nno ono agamba nti okwebuuza asigadde kwebuuza ku kitaawe yekka kasitakkiriza bino ng'abiggala, nga kyongera okulaga nti oba oliawo bigenda mu maaso byonna byakola tabikola yekka, asooka kwebuuza ku General Museveni. Kaakati olwo n'abikola kubanga ono yavuddeyo n'ategeeza tewali muntu n'omu asobola kubeera nga amugambako yadde okumusamoninga yadde okumuyita yadde omugamba ekyokukola okuggyako taata we yekka General Kaguta Museveni. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, ono omusajja wuuno aleese bwino era ng'ategeezezza ffenna wamu nga bannayuganda bwali bujega bwaffe, bwali busiru bwaffe, bwali butamanya obutalengera okukwata abantu mbu be twalowooza nti banunuzi balyoyo bya myoyo basajja bannansi mbu ne tubakwata kakati ngaffe ne tubateeka mu bukulembeze obw'eggwanga erya Uganda. Kaakati ono agamba nti obusiru obuli ku bannayuganda ono tabulabangako, tayawuddemu munnayuganda ki na munnayuganda ki, wabula agambe buli muntu yenna alina akakwate ku Uganda, oba ogiyita bukojja oba ogiyita butaata, kiri nti alina akakwate ku Uganda, si Buganda naye Uganda. Oba oli Prime Minister, oba oli ani, oba oli Vice biki, oba oli ani, ono tasosodde. Tagambye nti gundi taliimu, agambye buli ali munnayuganda yenna ng'oli munnayuganda
muli basiru nambeemu kasitoba ng'oli munnayuganda oli musiru obusiru obutabangawo wabula obusiru nambeemu. Tuli basiru teri kirala, tuli basiru abatategeera. Nga naawe kennyini agamba nti toli musiru otegeera naawe mwoli. Oluvannyuma lw'okukwata ensi ne tugiwaayo mu bantu abagwira abajja obuzi mu ggwanga lyaffe, kyekimu ku byoleka nti tuli basiru bannayuganda ffenna. Sirina gwe nzigyemu bagwe ojja kujja ondeeteko olugezigezi ate ne bonna ffenna tuli basiru ffenna bujega. Ekiwambisa abantu baffe busiru bwaffe, ekittisa abantu baffe busiru bwaffe, ekitubbisaako ettaka busiru bwaffe, ekitukulembeza emyaka 40 plus busiru. Eri kirala twatandika eggwanga ne tudda mu kwerumaaluma. Wakati mu kutandika eggwanga twadda mu kwerumaaluma. Nze omuganda tanfuga omukyoli yantemula, omulango takola ati, omunyankole takola ati. Omuntu nawa madduka gye yawa madduka n'atusanga tusiriwala tuli mu kaayana ku kyaffe, ng'okutuula kutulemye, tuli mu bya kisiru. Amini akulembera obote nti otalina tukulembera, Muteesa akulembera obote nti lwaki Muteesa yakulembera, Binaisa akutte nti ate ze Paulo Muwangaze njagala, obote akyakulembera nti ate titookera olutwa muwambi. Obusiru titookera olutwa akulembera nti ate bannayuganda beegase ne Museveni baagala kujja titookera olutwa mu buyinza. Obwo buba buki? Paka nga tuzzemu amagezi agalowooza nti tosobola kuddira mutuuze n'atandika kukusalira bifo by'olina kutwala nga gwe omunnansi nannyini ttaka nga gwe basalira. Okutuusa nga twejjeemu obusiru obulowooza mbuzi omugundi tafuga ate nokkiriza omuntu atali wa ggwanga wansi yo okukufuga. Ekituwambya busiru, ekitussa busiru, ekitubbisa busiru, ekitufugisa bino ebyekitumbaava era busiru. Mwenna saagala ate yejjamu, ffenna tuli basiru tetutegeera. Kyeteeke mu mutima gwe kennyini kyegambe nti ekitufu ndi musiru, ojja kukiwulira nga kikukkatira. Ekitumeseza okujjako Museveni ne tubeera n'abakulembeze nga bannansi busiru, teri kirala. Maama Esukizira ndi nkutumiddeko nnyo n'enkwebaza gy'otuusako engalo. Abakazini bange mbaagala nnyo, abantu baffe bonna tubaagala nnyo abali Sukizira ndi awo. Wabula maama nkutumiramu ak'ensusso n'ensabira kitaffe embeere ebeere nga etereera, ebigenda mu maaso si birungi. Waliwo amawulire agakagwa ku mmeeza yange wano kakati essaawa zino gano nga galaga nti okukwatibwa kwali Hajji Erias Lukwago kwabadde kuteeketeeke, era mbu naye kennyini yabadde akumanyiiko nti agenda kubeera nga akwatibwa. Ezo emboozi tugenda kubeera nga tuziraba, amuviri yaffe egenda okubeera nga eddako, anti kuno okukwatibwa kwabadde kuteeketeeke. Yabadde sitanti yennyini ewedde emirimu era eraga nti ekutteyo, wabula okusinziira ku bwina alaga nti bino byonna byabadde byapulaaningibwa nga biri mu pulaani. Lwaki byakolebwa biti ogenda kubeera ng'otegera ensonga olunaku olwaleero. Kakati nno bino bwe bituukidde bwe biti nga mukyala wa Dr. Kanokiza Besigye amanyiddwa nga Winnie Byanyima nakutegeeza olunaku lw'eggulo ono yavuddeyo n'ata akaka, era nga akaka ke yatadde yakawuliriza General Kaguta Museveni mu butasaaga, mu buteerumaaluma oba okwekwenyakwenya. Ono ebigambo yabimuweereza mu kamera, ono ng'alumiza nti mwami Museveni kaakati nno yessaawa okubeera nga bannayuganda tusitukira awamu ng'abaatega ogw'ekyayi ate mu bwangu obutabangawo. Ono ng'alumiriza nti General Museveni bino ebigenda mu maaso byonna tewali kyatamanyiiko, era ng'ono agamba nti bino bye mulaba essaawa zino mwami Museveni yali emabega waabyo, wabula ng'ekimbeeza emabega waabyo ono apangapanga kulaba nga General Muhoozi Kainerugaba amufuula omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Wabula nkutegeezeza gye buvuddeko nti omuntu yenna alina okubeera ng'afuuka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda, ebintu by'alina okubeera nga alina okusinziira ku constitution. Ebimu ku byo bye bino: olina okubeera nga bazadde bo bombi, taatawo ne maama wo, bannayuganda fuulu. Kaakali ate waliwo ekirala ekimera eggobe mu kibya. Bwe baba nga bannayuganda fuulu nga baakuzaalira munda mu ggwanga lya Uganda, oba ekyo kitegedde? Olina okuba nga wazaalibwa munda mu ggwanga lya Uganda. Kati nga amawulire galaga General Muhoozi Kainerugaba ono teyazaalibwa muno mu Uganda, yazaalibwa mu ggwanga lya Tanzania.
nga kitegeeza is a Tanzanian by birth, nga kitegeeza nti okubeera ng'afuuka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda byandiba ebiwanvumu, wabula olw'okusinziira ku maanyi agaliwo n'obuyinza taata bw'alina, ono yandifundikira ng'afuuse pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda, kubanga tulabyeko abantu ab'enjawulo mbu nga bafuga amawanga naye nga si bannansi. N'omusajja yali amanyikiddwa nga Arap Moi ow'e Kenya, bano bagamba mbu alabe kati yali munna Kenya, kyokka nga n'abamu balumiriza nti omusajja amanyikiddwa nga Idi Amin Dada Field Marshal alabe kati yali munna Uganda, mbu alabeka naye yali mu Sudaani, kyokka ono n'afundikira ng'akulembedde eggwanga erya Uganda okumala emyaka 8 mulambirira. Kaakati n'otwolekedde okulaba ebigambo. Winnie Byanyima yavudde n'ataakaka n'alumiza General Museveni obutabeera munsa, obutabeera musajja mukulu kimala, obutabeera ng'akuza bulungi General Muhoozi okutuuka okubeera nga akola bino byonna bannansi ate balina okubeera nga balabira ku ye. Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye Kifeefe naye avudde n'agenda maaso n'okweka nti avumiridde ebyakoleddwa ku Ssaalongo Alhaji Erias Lukwago. Jjukira nti mu byabaddewo Erias Lukwago ono yabadde ayina okusaavinga General Muhoozi CDF samuni ze zimuyita mu kooti yeewozeeko ku misango gye baamuggulako ku nsonga z'okukwata Besigye munda mu ggwanga erya Kenya n'okumuleeta wano, byonna byayitamu. Ye ne ssaabawolereza wa gavumenti ne bannamagye abalala kooti yabalagira balabike bagende maaso n'okeka nti bawoza ku misango egyabaggulwako. Kaakati Lukwago yabadde yeeteekateeka okutwala ekiwandiiko embuya ku ofiisi ya General Muhoozi amusaavinge, ne bamwanguyiza bamusanze waka. Yagala kusaavinga mukulu, yagala kukola ki? Ekyo si kye bamugambye, naye omukulu yabadde yeeteekateeka okugenda embuya, bamusanze wakalega, bamusanze ampuliriza wakalega. Kakati Winnie Byanyima avudde n'agenda ku X n'agamba nti ali devastated by what happened, kwekyo ekyabaddewo. N'agamba nti his abduction, torture and public humiliation are not just an attack on one man, they are an assault on the rule of law. Mateeka, enfuga y'amateeka yalumbiddwa. Era mu bigambo byayongedde okuwandiika ng'abyolekeza eri omukulembeze w'eggwanga. Winnie Byanyima awandiise n'agamba omukulembeze w'eggwanga mu tweet gy'ataddeyo, n'amugamba nti President Museveni, your son and army commander has repeatedly demonstrated that he is above the law. He threatened to kill Dr. Kizza Besigye, defied court processes, and now Erias Lukwago, and the co-lead of Besigye's defense team has been brutalized. Ebigambo biteekeddwayo Winnie Byanyima. Tulinze ebira bigenda ko bikanti oboya byongera okwanfoldinga ku saga eya Erias Lukwago munnamateeka omugundivu eriko meya w'ekibuga ekikulu ky'eggwanga Kampala. Kaakati nno waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti Alhaji Erias Lukwago nga bw'omulaba mu basementi ewaatwalibwa Eddie Mutwe, era naye we yatwaliddwa. Wabula okusinziira ku biriwo biraga nti Alhaji Erias Lukwago ono mbu okukwatibwa byonna byabadde mu pulaani, era mbu ono talina kantu nakamu ke yakoleddwako akayisibwa okutulugunyizibwa, wabula babadde balina okubeera nga bazannya firimu eno nga bw'olaba bwe yazannyiddwa, mbu basobole okubeera nga bateekawo opposition eyaabwe gye beezimbidde nga bagyekulyetingidde. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi yeemeza yekka n'afuna following olwokubanga yali w'amaanyi, era kakati n'abeera ng'alina influence nene nnyo munda mu ggwanga erya Uganda. Baagezaako okuteekawo omuntu owaabwe yagaana, bannansi bonna nga bababuuka. Kati bano bagamba bwe bakwata Alhaji Erias Lukwago ne bamuyisa mu bye baamuyisizaamu byonna, kyandibanga oba oliawo banaamuteera engeri gy'alina ekibiina ekya PFF, abantu bayinza okusympathizinga naye. Nkugambye bino byonna waliwo abireese gw'ogenda okuwulira nga si byange. Ndowooza ye gy'aleese wano, oba bwino we gwe yasomodde gw'aleese wano,
kigenda kubeera eri gwe Munnayuganda okuwuliriza nga bw'olaba omusajja ono ng'akulambulira ensonga eno. Ono ng'era ayongerako n'akugamba byonna by'olaba bye bagamba mbu pampa mbu kimbu biki byonna byakkiriziganyizibwako era mbu ngaliwo ne ssente omuliri gw'ensimbi mbu omukulu gwagenda okufuna era nga bano bagamba waliwo n'ebbaluwa eyawandiikibwa omusajja amanyikiddwa nga Jeno Salimu Salemu gijjukira oba eno yali yeraga nti Alhaji Erias Lukwago mbu yali mukozi waabwe. Ebbaluwa eyo twagiraba wano twagiteekayo era Alhaji Erias Lukwago n'atabuka n'agamba agenda mu kkooti aggulewo emisango kwabo bonna abafoojinga ebbaluwa eyo eyali eraga nti omusajja ono akwatagana ne Jeno Salimu Sale bulungi nnyo era amukolera. Wabula bino byonna Alhaji Erias Lukwago bwe yali akyali mmeeya byaliwo n'ayogera ebigambo bino byonna naye mu kkooti teyagenda era n'omusango teyaguggulawo ku Jeno Sale. Kakati nno olwaleero njagala owulize ebigambo bino ate ebisembyeyo okufuluma mbu eno yandiba pulaani geemu yennyini ewedde emirimu. Waliwo obunkenke ne paniki ku kye bayita return of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. The return of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Assessment yaabwe eraga nti kigenda kuba kibi nnyo kisobola okubatwala obanga kyekibatwala. Bakola kyonna okulaba nga baziyiza n'okusiba ekintu kya return of the gladiator. Baagala okuzimba bagambye bwe bati kumbo nabona gye babonyebonye ekiseera kino baddemu bakole kyonna ekisoboka okuzuukusa n'oku activatinga all the opposition gye becontrollingira. Muwulire bulungi naddala mu abawakana kati bw'omala otandika okwetegereza embeera baagala okugira ne bagamba bwe bati olw'okubanga Buganda region ye issue ye problem script y'Abesigye yafa twagibagamba wakyabulayo emyezi ng'esatu ena etaano mukwata twagamba bagenda kukwata Besigye tagenda kuva mu kkomera. Script yeganye buli bagezaako eganye era mu gundi zaabwe bagamba ekyabesigye kyagaana abantu bakizira. Ne bagamba bwe bati bazuukuse opposition enkadde bo gye balinako control gye bakontrolinga basooka kutuula oba basoose kutuula ne balowooza ku bantu bano one ne bagamba kiteekwa kubanga opposition figure kati alina kuva mu Buganda to replace His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bateesezza ku bantu bano wammanga Mpuuga, Sseggona, Ssemujunganda ne Lukwago ne baseesinga omu ku omu. Mpuuga gwe babadde baagala okukwata bwe batyo ku nsonga za Anita Among ne bagamba ono public yamuzira bajja kusanyuka busanyusi. Basseggona babadde baagala kuteekawo ekintu ne bamaliriza nga abala bonna bawavudde mu equation ne bagamba Lukwago ne basalawo Lukwago nga bagamba Lukwago n'akyalimu akantu Lukwago akyalimu akantu ye tumwongere tugire bwe twakitivatinga Lukwago asobola okukola ki asobola okukikola era kino ekintu kirimu omusimbi muyitirivu nnyo. Naye nyina ebintu byenjagala okugamba Lukwago ebiri emabega w'emizindaalo nga bwe bamala okuteesa naye bo bateesaayo ekirala ne batuula mu script eno esobole okuzuukusa opposition eyaabwe gye balinako control erina kubanga ya Muganda kubanga nti Besigye kyagaanye kati bateeka okufunayo prominent politician ku bakadde asobole okusitula opposition eri enkadde n'emitima gy'abantu yabakulembera basobole okubanga balina opposition gye bakontrolinga kubanga opposition eya NUP tebagiinaako mukono kugikontrolinga naye bagezaako okugi-infiltratinga kiri very expensive okugula kinoomu ne baba baana ba ghetto. Abaana ba ghetto bazzeemu okuyingirirwa ssente endala 13 billion zezafulumye
13 billions ez'okulwanyisa the return of His Excellency Kyagulanyi. Okuwugulawugula abaana babiveeko. Okay, thank you so much. Bazemu ne bata another 13 billions of money mu Uganda yonna. Naye zigenda kutambula mu ghetto. N'okwongera okukozesa ebyo ebya nnema, kumenya abantu, kukola bwati kujjawo kudemolishinga gundi ghetto zonna. Babamenya bwe babavujjirire n'osimanyi gundi abakyalidde eddamulira naye kye baagala kubongerayo byonna biri ku return of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati sente zaayitinganye era baazifunye. Muwulire bulungi. Lukwago atuule mu script eno bamu elevating bakole byonna bye bakola naye bamaking sure emitima gy'abantu gigende nga gikyuka gidde ku Lukwago. Bagamba senga kigenda bwe kityo abeera agenda kufunayo ne masse votes oba sympathy votes. Abantu bagambe bannaye kati ekiri emabega w'emizindaalo Besigye gundi kyatamanyi Lukwago kyekiriwa nkituuseeko kansooke nnindeko kambive mu order. So omusimbi gwawanyisiganyiziddwa era baseggona kati bagagga bavundu ku nsonga eyo. Olw'okuba ekya Dr. Kizza Besigye kyagaana era bagenda kukirandinga ne Besigye afulume. Besigye agenda okufuluma nga bbaza Lukwago zitandise okulinnya era okujjako scripting efudde bufi. Lukwago bw'afuluma agenda kufuluma mu maanyi akole tour Uganda yonna. Lukwago akole tour mu Uganda yonna. Kyova olaba aba Law Society bwe batudde bagambye ekyokukwata oli tekitugenda kutugaana kumusavinga era tugenda musavinga era ffe tugenda musavinga ngono bankute tugenda musavinga. Bali confident mu kintu kye bagenda okukola kigenda kwongera okutambula era Lukwago bw'ava yagenda kubeera politically vibrant nnyo atambule Buganda afulume ne Buganda agende ng'akola sensitization agende akole phases ez'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna bamuzimba okuba asobole okudda engulu ne old opposition. Okitegedde? Era waliwo n'abalala abali mu mugongo gwe be basuubira okukwata mu nkwata bwetyo nga bo bakimanyi naye kikino Lukwago kyatamanyi. Lukwago kyatamanyi nga bamaze okuteesa byonna bye bateesa ng'amaze okukkiriza okuyingira mu gurupu eyo okugikolera ebyo ebintu byonna bamuzimbe. Bagenda kukolayo ebintu ebitali mu script Lukwago byatamanyi kuba bo kye baagala kikwate ku mitima gy'abantu. Kiki ekiriwo? Bagenda kutta muka Lukwago. Ekyo Lukwago takimanyi. Wakati nga bamaze okubimukola gundi amaze bamuwadde sente abikoze batandise abasajja abo bateeseza okutta muka Lukwago. Ensi ekakasiza eddala nti byaddala Lukwago ayiganyizibwa. Lukwago nga takyasobola kuva mu script agituulemu n'obulumi nga be bakama be bebasemuka nga takikkiriza naye nga talina gwayinza kigamba. Era Lukwago kimanyika na katambi bwojja kasangewo. Bagenda kutta mukazi we. Bajja kukolayo ekintu ensi ekkiriza egambe wamma Lukwago ye opposition omutuufu. Nga Lukwago talina bwakivaamu yalya sente zaabwe talina gwayinza kukinyumizaako ng'alina kgenda mu maaso ne script
nga tali riyo naye ate nga yafiirwa biri riyo, ekyo Lukwago takimanyi. Naye bonna abaali omusimbi kubuleko n'ogu asobola okukyogera, era nga bwe bakaaba bajja kukaabanga mu ngero. Walolabyeko omukazi omulogase mukazi baawe eyo waffe Semukombe Kawumba, omukazi sijja mumwogera kubanga